Bannayuganda mwenna ne bafanzi ba David Lutalo, how are you? Muje baliko muli bulungi? Amanyi era nze David Lutalo. Waliwo statement ziri mu kutambula ebintu bye batemyetemye mu bintu bye nabadde njogera ku show embarara. Olimba linadde ennyimba ndiyimbidde emyaka 10 ndowooza. Kintu ekyo nakiyimba dda ti muyamba tindabanga kitaffe omu kati amawanga gatuyawulira ki emyaka mingi semirundi mingi nnyo buli gye mbadde nnyimbiranga mu myaka eyo mingi nnyo nga nzija mbagamba bannange tetweyawula Uganda tulina kubeera muntu omu tekisookedde awo si kyakubiri awo si kya mirundi gwa 10 awo kubanga nze ku ndowooza yange ku ntegeera yange era bwe nazze nga ndaba bankyomedde nnyo ku social media natandise okulowooza mu ndowooza yange ate nga nawe njagala ogifumiitirizeeko nti oluyimba si lwa myaka 5 oba 7 lwa myaka 10 kudda waggulu naye ku bonna ku bantu ku bye boogera awo ani yeetaaga ennyo abantu nga bali wamu nze ne ndowooza era nga kye kituufu nti opposition eba yeetaaga nnyo abantu nga bali wamu okusinga ne ngamba ani omutuufu ankuba lwaki mala kujjuza lugogo n'abooga nnyo n'eshe zisigadde zonna ne zibooga nnyo ne walyoka wabaawo kubanga opposition teyinza kwagala bantu kwawukana nze kubeera nti siri politician nkiddamu siri politician tekitegeeza nti ate sitegeera mba ntegeera naye lwaki mala kujjuza concert eno statement ze nayogeranga buli lunaku buli mwaka ne zivaayo leero abayimbi bwe mubanga gyegyo emizannyo gye mutandise okuzannya kati ngenda bakuba endongo mugenda kitegeera sigenda kwogera bingi kubanze mmanyi soosi weeva n'abapikaapika eno kubanga abakifunamu ate be bankuba ate nze bannange nze omulabe wange mumanyi nze omulabe wange si politician omulabe wange si politician kuba ne statement gye nayogedde temukwatako yadde n'akatini omulabe wange mbamanyi naye bakyali tuyimbe nze mbanize mu studio endongo keyogere tetwegeziwaza ate tetugoberera bannabyabufuzi boogera bigambo bitwawula nze siri politician saagala byabufuzi in my life so saagala muntu ayawula bantu nga bantu oba wapate ki oba wapate ki ffe tuli bantu ogurutalo n'omukiga wiitu kyagala
Robert Kyagulanyi wane Busoga okwekalakasa kwaliko nga babanja muntu waffe nze nali nva ku mulimu olwo olunaku okitegeera nasanga bulungi patronge parkings okumpi w'ensula abasajja ne banyimiriza nali manyi bagenda kunteeka ku mpingu banteeke munda ndi omusajja yakokinga emundu nankuba essasi ku mumwa nengwa wansi nensituka njagala okudduka nankuba mugongo ne lifuluma mu kifuba bazira nabavuga ne bagenda bazira kisawe bagira ne banjoolayoola baganda bange ne bantwala ku famasi yaliranye waabwe. Mwana ng'owulira ebintu ng'ebyo ng'otandika okuwulira ennagisi z'abaana ebikazi ebikulu n'ebisajja ebikulu nga bidda wano bidda mu bintu eby'ekisiru eby'okuzanyira ku bulamu bw'abantu n'obwongo bw'abantu ne politics. Seriously, you listen to such things. I'm sorry to interject in, my brother. Naye baganda bange bakubira poliisi okujja okumpikinga bwe bakuba ku saawa emu bampikinga saawa ezibiri baneetoloza ekibuga bantuuse mulago ndayirasitidde Allah bantuuse mulago essaawa 8 banzija mu patro nga bampalula buwaluzi ne bankasuka mu mochari muganda wange nakunda bakukubirawo essasi bakukubirawo amasasi, my brother. Okay, baganda bange videos ezo zensobodde okubanga nkuteereddeyo Kasirye Ashiraf teyayina kisi kyonna mu mukono gwe, teyayina yadde akambe mu mukono gwe. Omutwe gwe bamaze ogusala nakugambye gwe wenna ow'omutima omunafu video yange gyesonyiwe bamusaze omutwe gwonna ne bagubejjulamu bwe bati ne bagutunga. David Lutalo tukimanyi muli ku payroll, tukimanyi baba sasula nete muzanyira ku tempazi z'abana Uganda. David Lutalo wava Luweero, ekyali Luweero. David Lutalo kimanyi David Lutalo gye wava Luweero, naye ekintu kyoyagala okwesimbamu kinene. Kino ekintu kyagala okwesimbamu kyesimbiddwamu bannabyabufuzi bangi ne bakiremererwa. Kino kyagala okwesimbamu bangi abakirwanyisizza abakusinga amaanyi. Abamu bakolanga ne Bobi Wine nga bamaanyi baleetako Bebe Cool ajja alwane luno olutalo ne lumulema, ne baleeta Jose Chameleone ajja alwane olutalo n'aluddukamu, ne baleeta Eddie Kenzo ajja alwane olutalo yadduka dda. Balese Catherine kusasira ajalwane ne baleteko ne kubucha mani nga bamanyi nti yajja osobola Bobi Wine because yabeeranga ku lusegere lwa Bobi Wine. Balese abantu bangi ba Big Eye bajje balwana olutalo. We twogerera olwaleero olutalo balusuulawo dda. David Lutalo ova Luweero, byonna ebyaliwo Luweero byonna obimanyi. Bw'oba yimba tewali yali akuyingiridde mu kukola ssente zo, naye togezaako kuzanyira ku tempazi z'abana Uganda. Repercussion zaakyo olina okuba ng'okimanyi kiki kigenda okuvaamu. Amaka mangi gakyayina entaana embisi ng'abantu tebatta bantu, ng'abantu tebagamba nti bakuba abasirikale naye nga poliisi yakuba abantu amasasi nebatta. Waliwo mass graves nga bazi abantu babaziika mu bibinja, abantu babanoonya. Ba John Bosco Kibalama bakyabuze, teri amanyi kyabatuukako, ne bwe tubasaba emirambo gy'abantu abo bagituma. David Lutalo kyogezaako okwagala okuzanyirako, oyagala kugezaako kuzanya na muliro. Nze mbadde nkuwa respect, naye okuva n'olwaleero respect gye mbadde nkuwa ngikuggyeeko. Tosobola kuzanyira ku bana Uganda n'osigaza respect yemu. Ffe twakkiriza okusaddaka buli kimu kye tulina. Tuli basajja banaku, tuli basajja baavu, naye ku lwa Uganda gye twagala ennyo. David Lutalo oyo omwana gwe bayita Masudi Luzige yali agenda kugula na chapati ku mudaala gwa chapati gwe bamukubira kalevu konna ne bakayiwa. Oli ku bana Uganda obazanyirako bakudaalira nga already ne statements zenyini zokozesa ziri political kubanga wali wazi kusindiso zoogera.
David Lutalo abana Uganda bayine ennaku abana Uganda babonyebonye business z'abantu zafa awola bekisawe kya hamu abantu bafirwa business zaabwe wola bagonna amaduka ge bazze bazimba mbife byenjawulo abantu bafiridwa business zaabwe buli wamu. David Lutalo tozanyira ku bana Uganda abana Uganda nkugambye baagala nnyo naye bakyawa nnyo. Respect yonna gy'okolerera ebbanga, credibility gy'okolerera ebbanga byonna obiyiye omulundi gumu. Kasitona agezako kwagala okuwalampa Kyagulanyi. Essuubi ly'abana Uganda, essuubi lyaffe. Wallahi tetugenda kulekera mirembe David Lutalo. Wallahi David Lutalo siyinza kuleka, siyinza kulaba ng'omenka emisana ttuku n'enkuleka. David Lutalo omense. Osazeewo savinge interests za dictator. Walisigadde mu kuyimbako nga bamessage we baakola. Teweetaba mazina ga nkima. Gano mazina ga nkima. Togeetabamu nga tosobole. Mbagala nyo bana Uganda generation white technologies be bakafulubuka mu byamasimu ne computers genda wali kwa Nifa Tower. Gwe nango inacho yagala kyonna ku kyesimu ne computer genda kwa Nifa Tower. Njagalo bajjukiza Jibuke Fashions yeka yambaza wano mu ggwanga lya Uganda omuntu n'onyuma nobera wa kitibwa nyoyo nayo najo otambulidde. Ne babanga bakuyisa mu maaso ne bakuwa ekitibwa kyo Jibuke Fashions. Mpozi no muogeziziwa mbagala nnyo. Mwe baswiri Banange David Lutalo tebamulabudde. Ha! Maswali la haula. Omwana agudde mu ambush. David Lutalo yabadde n'ekivulu. N'avaayo n'agamba. Nze siwagira muntu aleetawo kwawukana mu bantu. Ye n'agamba si politician. Maswali la haula. Akagatto kamutuuse. Ne mugamba Lutalo nti mumpi maswali mpulidde yabagamba mu boycotting music we faba kuteeka waggulu abaana nga bakambwemu obukambwe nga bungi baba bano basabula eringa greda bwe kusanga ekuwalula kye bakoze mugumba zange mbibaawo. Banange David wange tebakulabudde n'omumbejja tebamulabudde naye bannange banna wabula simolo wanukejja amazina g'ova okunkumula genda weebake genda weebaka abantu bakambwemu. David Lutalo nkubulira amazima nga ndayira gawalayi muka Katonda muggulu. Nga ndayira ku mwana wange omu Mark. Ndayira ku mwana wange ow'obulenzi omu Mark Morris. Nze gy'ovudde bwe nzijukira gye wava ng'oyimba ekiyimba kyekyo kikapaapaala ne wano wootuuse still sikulya. Nakuziranga wakajja ate newe kati wootuuse sisobola kulya mu bakazi abakuyayaanira sisobola era nze sibeerangako faaniwo ate kyemmanyi siribeera kubanga nze nasoma manyi oluzungu sisobola kwagala ebiyimba byebyo nze sinatuuka myaka egiwulize ebyo ebiyimba by'abakazi b'oku muzigo sisobola. Naye nkubulira amazima tubadde tukusirikidde nga ffe tetukulinako buzibu. Naye bw'oba omaze okulya ate n'otandika okutwebajjaggalirako n'okutusesemera. David Lutalo yakwalula esiridde togenda kutumanyiira. Ffe tetulina buzibu buli muntu yenna anyumirwa obulamu bwe n'alya nga bw'alya n'ajoga naye n'atasimanyiira n'atakuddaalira munnayuganda abonaabona. Mbizigwe mu ikonomi ey'abannayuganda gye balimu. Biyimbi mwe mwandibadde temukola na contacts bwe mba mulumirirwa Abannayuganda naye abakazi bajjayo abakazi n'abasajja bajjayo obusente bwabwe bw'okuluwuzi ne bajja mu bikonsati byammwe ne babawagira. You that one mean selfish greedy something you have never given back to the community. Toina charity gye walokoze toina ne walodiza Abannayuganda that I know.
mbe nali mpulidde gwe sikuwulirangako gwe wajjanga n'embwa bwekusiika erondamu ennyaanya nga bwe bakusiika n'embwa ng'erondamu ennyaanya kati nawe katonda akusaasidde akutaddewo okutadde mutandisa okumanyira Abannayuganda teyandibadde gwe okukudaalira Abannayuganda. Abantu babonaabona ebyaddala, abantu bafiiriddwa abantu baabwe, abakazi bazaalira wansi ku sementi, enguudo e Kampala z'oyitiramu mbizigwe sinkole, economy yaffe crumbling like it is shrinking. Naye abantu bambi banyigirizibwa. Nze simanyi why people go to concerts. Let me tell you something. Sky, I'm this one woman who never go for these local concerts. Nze sizigendamu, nze nsigala nkyogera, nze okugenda mu local concert y'omu Uganda, ngenda mu concert y'omu Nigeria. If it's possible, which I even don't go. International concerts that I ever attended and I enjoyed, I think it was Sean Kingston and Ara Kelly. Sigenda mu concert byamu. Sigenda mu concerts. Nze abantu benyinza okusinkana ng'okulabyeko ne nfunyumirwa maybe ngende mu kifo nga governor. And I was there recent when there was Never Grey and Kenneth Mugabe, because those are the artists and those I love in Uganda. Apart from Bobi Wine, Bobi Wine nze simwagala lwa just music, nze njagala ne ideology yonna. Kati gwe kisiraani gwe luntu gwe nga bw'ojjukira Jehova ne Bible tugamba bwe muliba mumaze okulya mukkuse mbazimbidde amayumba temwerabiranga gye mwava. Kati gwe mmese gwe kikugwe kikunnembe nkukunyi bw'oba weerabidde gye wava tugenda kujjukizaayo kisiraani. Naye muleme okutukudaalira byonna mukole museseme muvuga amamotoka amalungi naye bwe mulama okukkuta temutujjabagalirako mutandika okwebajjagala mutandika okutusesemera mbwate tufe tusiimuule ebiseseme byaffe totusinikirako binnyo gwe toyina kyoli toyina temutujjanize. Gendo ebake n'abakazi bonna boyagala okwebaka nabo okola byonna byoyagala naye tokudaalira Munnayuganda abonaabona akuleetera akasente k'ak'obunaku ne mulowooza muli bakitalo nnyo. Kumanyoko gwani amanyiira Abannayuganda, gwani akudaala wajja ng'ofaanana otya luntu gwe mmese gwe omwirooga mahira yunioze kumanyiira abaana b'abantu. Wina nashangaibwa akasheshera kisiranuwe ayima bakuntagingire kibirizi gwe toyina nakyotegeeza manyoko niyewe bamugana wane Uganda kati sente azijja Canada okuba yatandika okugenda Canada America wa London tagendayo diro yaleta ku goto gwa sente n'agenda ku school n'agaba nange namwena bebagana okukola kino mu Jemba weeko ate yakubako n'oluyimba olugamba nti obululu tebutwawula. Kamba bulireko mwe muliddamu amagezi Bannayuganda ne baddamu amagezi n'okubatta tebajja kuddamu batta. Bali be babattira bali mu byabwe balya buli lunaku ekyeggulo n'ekyemisana naye mmwe temulya naye mmwe muli mu kwetta. Okitegeera mwawukanye muvumagana naye mwetta mwe kamba buulira omuntu eyali azze okuggyako Museveni oba okuvuganya Museveni yayoli omusajja eyafudde kiyingi. Naye omuntu omutuufu yajja okuvuganya Museveni tayinza kujja bwagenda ebweru wadda mumanyi kye bayita okuvuganya gavumenti mmwe. Nabagambye nange nabagambye nti balowooza nnyo kye batategeera gavumenti naye olwokuba buli omu ayingira Nuupu owa Chapati n'ayingira Nuupu owa Qtex n'ayingira Nuupu kasita afuna sente ezigula ka t-shirt n'ayingira Nuupu. Kwegamba you really don't reason. Omusajja oli owadde his company owa computer yali azze ng'okuvuganya gavumenti kyova olaba yagenda mu exile nga takyadda Uganda. Era bali tasobola kulinnya mu Uganda. Naye omuntu n'agenda e Canada n'agenda mu America n'agenda ewa n'agenda e South Africa n'agenda bwakuŋŋaanya ssente bwadda bwe yeeyagala muli eno mulwanagana n'abantu. Waliwo omuntu gwe nawulidde ng'agamba waliwo omuntu gwe kakati mwami kansala mwami Duncan sooka owulire nze nalabako omwana wa Nuupu ayingira n'agamba gwe Ssegirinya olina okunsasula wankozesa n'otansasula kakati muli kimu
muze kuvuganya musajja ali mu bukulembeze lwaki ate mutuuka ku ebyo lwaki mutuuka ku ebyo ati oyogera bwotyo naye bagamba leader of opposition ayagala kutta Bobi Wine naye mwekambabuulireko mwe ekisooka kambabuulira amaka we gabulamu empisa tegafugwa abaana ba Nup temulina mpisa ne Uganda temujja kugifuga temujja kufuga Uganda nange mbadde nsaba njogereko byonna byonna tubikole naye David Lutalo nze mbadde nsaba abamujje mu kamwa kaabwe nange kyekindeese nange mbadde nsaba kwogerako Braka baho wayogedde ddaleka nange njogereko bannange nze ndi wa Nup naye David Lutalo mumujje muzina entalo kubanga tuwuliriza vidiyo ya David Lutalo ffenna gye yatandikidde tugiwuliriza bulungi tayina pate yonna gye yayogedde wabula mugambe nti nno bujje be tugamba nti nno Museveni musosoze mugambe nti mmwe basosoze kubanga yagambye nti nze oba kibiina kyoba kibiina ki ekyawulayawula mu bantu nze saagala politics namukoowa bwejjo tugamba Museveni yasosola mu mawanga ye musosoze lwaki NRM tennavaayo kuyomba kitegeeza Nup fe basosoze muve ku David Lutalo temunkubira mwami wange ow'endiga tayomba abakyala tujja kumuyombera kubanga tamanyi kuyomba ab'endiga bakaaba bukaabi tujja kuvaayo nga fe abakyala ab'endiga tulwanire omwami waffe Lutalo muve ku David Lutalo tayina budde bwa kulwana ntalo za Nup mwe abaana abataatuuzibwa abataakuzibwa David Lutalo yakuzibwa ate n'atuuzibwa tagenda kulwana ntalo zammwe mwesonyiwa bba waffe fe ab'endiga tujja vaayo okulwanirira omwami waffe nze ndi wa Nup naye sigenda kukkiriza kutyobwola mwami wange bw'atyo no why yali ayombye nani yali akozeko nani David Lutalo bukyanga ajja mu struggle mutukano leeta obufaananyi obukadde mulangira siriimu bamugula ku dduuka nti bamusuubula busuubuzi lwagana ne bamunona mukoledde omusajja live mumuwiddeko ekyemisana mumuwiddeko ekyeggulo woyita wonna muvuma David n'atalina kyali n'atannayiga kusenya mannyo kiki kyeyayogedde ekibi kisinga kyatta amaguzi kyeyayogedde n'agamba nti abaana baffe abali mu makomera babawayo nga saddaaka banga temukyogerako ekyo ekigambo kyemugamba kirungi nnyo ekyo muve ku mwami waffe ow'endiga Lutalo omu bw'ati ow'endiga tamanyi kwogera tebalwana fe abakyala tujja kubalwanirira fe abakyala fe abafumbirwa mu ndiga kubanga ab'endiga baatuuzibwa ate baabuulirirwa tebalina budde bwa ntalo period Mama Gundi uliriza mwenna abali wano aba Nup muddeeyo mufune disciplinary committee ng'asobya mumutuuza ne mumuwabula abaana ba Nup temulina mpisa ate munaabulwa empisa temujja kufuga Uganda buli kimu mu abakibuukira buli omukimu nze wano abaana ba Nup banvuma kata banvuma ebyenda ebindi mu lubuto just kuga nti sirina gwe mpagira ne bangamba Museveni yampadde ssente simumanyi namumanya sisuubira kulya ku ssente ya Museveni kuba nkolera maanyi gange naye abaana ba Nup nga muvuma mukama mwe bwagenda ebweru bwayambala amasuuti bwayambala engatto bwaleeta ssente we beeyagala mwe muli wano muyobesi mbadde sikumanga bantu mbagamba ekintu kimu ku David Lutalo genda kwabula ku David Lutalo saagala nnyo muntu ate ayita muntu maaso Duncan erindako Duncan na message yange gyenjagala okutwala ngono gayo wali ono wa black oyo sebo kyenjagala okubuuza tubadde wano mu bintu by'obufuzi okumala emyaka egiwera Besigye obuwagizi bwe yali nabwo mu Uganda Bobi Wine ayinza okukwatana nakufunako hafu y'obuwagizi obwo naye Besigye bwe yaliwo lwaki teyagamba baboole abayimbi lwaki tebaboole abayimbi ku mulembe gwa Besigye lwaki tebaboola tribe ku mulembe gwa Besigye lwaki ekola ebikolwa ebifaanagana bw'ebityo lwaki baboola abayimbi abannayuganda nga baganda ne babakuba bakaba wansi eggwanga litwala wa wajje bagenda kutwala abantu nga bali kuboola banansi bwe batyo Nup kyenjagala bagamba abawagizi ba Nup ne mukama wammwe agent wa State House obudde bwammwe butuuse era mugenda temulina kye mugamba ggwanga muli wano musa abaana b'abantu amafuzi yagambye bali abaana babawayo nga saddaaka naye ebyo temuli biraba muli kulaba ebya Lutalo yagambye bwe bati ne bati lwaki abantu aba NRM tebavudde ne boogera ku Lutalo oba aba FDC lwaki Nup yevaayo okuvuma Lutalo mwefudde ki
baganda bange kimwino manya tuli banansi ate temuyina kimugenda tukola ekyo kyombeere nga mukimanyi tekiriiwo temuyina kimugenda tukola lwaki aba FDC tebavudde ne bavuma Lutalo oba ba NRM lwaki muvaayo mangu buli kimu ne wavaayo Kiseka ne wavaayo simanyi yaani mwabamanyi abantu baalidde simanyi gundi yalidde sente kati bw'atalya sente za Uganda agenda kulya zaana Okay, abao amaliriza abao Katongole ono wanupa Avudemu Katongole taliyo no zate yampereza request nabe wanupa yambadde akafaananyi kakofira ka Bobi mane yaladde mu ekyagamba kulukabaata nti abantu yala abadda mu abawo ono baliwa kale abawo ovuddeko yemyutinze kale kali batogamba twandize ku drawing board tugamba buzibu ki obwa Uganda era buzibu ki obulemezaako President Museveni kitegeera naye bwe tunadda wano tugamba buli muyimbi ayogedde tunoonyayo nsobi gyakoze kitegeeza ne Museveni gyali agenda tula wansi aseke amanye bano banvaako beddira ku byabwe ompulira tokimanyi ndi kati buli kimu ekitambula twakivaako obula tunoonya muyimbi ki yakoze ensobi kati ebitambula byonna twabivaako tetunoonya muyimbi ki yakoze ensobi lwakiona katuulize ku musaayi gwa Bobi ono omusaayi gwa Bobi kyekivumya Lutalo Kabata nze ni mwana wa Bobi muro naye mwe abaho aliwo Mama na abasajja abatitegera bewanyo platform gwapaho ate eta simanyi TikTok ambassador antoza n'abantu million kati gwawoza mbo simanyi mbo besija ile na bundi esinga ya president waffe njagala kubuuzayo ekibuuzo mwabefula baddaye hadi ba Museveni kwa kitemuteka Museveni ku dipiza mmwe ani nekya kwa kimuja kuba mweraga ati mwaganyo Museveni mumutigise ngaafe tulikisa president waffe nemujja ne mwasama ne mwefula bakwa president waffe ne mufuna ebizibu ate ne mwefula balinaffe fe kitugenda okusaba temugenda tutiisatiisa bamugamba simanyi Nup yagwa oba yakola ki tuli ku kintu kimu twagala kyenji twagala nsi mwagire Museveni kankubuuza ekibuuzo bakubuuziza omulamwa guli nti Lutalo bavuma waaki abawo ate otandikira bakubuuziza Lutalo muvuma waaki kyekibuuzo gwe mulamwa gwe tuliko muvuma Lutalo ya ebizibu bya Uganda Lutalo ya ebizibu bya Uganda nze nedda mwekwaki mukwata gundi y'omuntu oba ne muteeka ku bantu bonna bona goba towagera Nup mbwe simanyi togamba abantu bonna basira bagoba ya President Museveni manya President waffe abantu bonna bajja kulaleze basiru Museveni ategeera nnyo kwaki wajja abantu tebagendayo sebo kyenjagala okwanukula Museveni waffe tumwagala ate gwe kabaho gwe tukukola abantu tona kyotugamba gwe kasajja gwe noza owulira ebyo bye mwamanyira temwina kyogenda ate ogenda tukola kigulye oza Museveni tugenda kukola nawe ogenda tukola ki tona kyogenda tukola ate gwe abaho gwe wazaalibwa kubalumya mitwe tugenda balumya emitwe paka muda ne mwevugengavenga muda kunoonya platform olwano ku TikTok nona mulamwana woza Museveni abe ogukola ki abawo ne AK47 mwena kambabuuzeyo ekibuuzo omulamwa guli nti muvudde ku omulamwa guli nti Lutalo bavuma waaki abantu kamatobale kumpa platform sibe bulungi siteza n'abasiru togenda gwe musiru gwe kenyini AK47 ne byowagira tobimanyi gwe musiru gwe kenyini toyina magezi tukubuuziza ekibuuzo Lutalo bavuma waaki olinga amatako siraani gwe naawe gazinagawa toyina mulamwa kati ndoozo olaba mbuuziza ali musaayi gwa Bobi togenda lwaki abaana bavuma Lutalo
brother kiriwe kiti abana banyigirizonya kale tugambe tunyigiriziddwa nnyo musi ate ensi eyaffe naye tulaba omuntu abanga ayagala kuyisawo ekiki ate neyefula ate akola ki agamba mbusimanyi struggle yevumya Lutalo struggle si yevuma Lutalo president yagamba whatever you do nga toli mbaleti ya Nup okikolanga gwe okitegeera kache tugamba nti abana bali ku TikTok ne bebategera abana abantu bali ku ground tugambe mati mugamba nti Nup basiru ba professor bona bagenda Nup basiru AK47 Anji brother era we bale nnyo dala kati ate kyogedde abantu basobola kyogedde tulina ebizibu bitumala okusinga TikTok abana abasajja betulwalira bo bali bulungi kati nze wamukatanga we bavumya Lutalo nze ngenda kufuna muwa oba tulwanira ddembe lya Lutalo nze ngenda kufuna muwa obusungu bw'olina bwaki nze obusungu bwenina mumwenyina temukuba muntu wammwe nze njagala babuuza president bwe yagenda kulala ezimwesitani wonna kwaliko abantu abalakola bonus nimwe kulaki president watambulaku mu centro yammwe ate mwabakola zirive nga mumukuba ate temwefula abamwagala mufeeru mumutimbe Museveni mugambe nti centro ya Museveni omulamu ono kati yagutegedde ate olumba bakyamu waffe tewali agambye nti Bobi Wine omulamu ati wagutegedde AK47 banaye omuntu ate gwopamye gwe totegedde mulamwa gwe kenyini gwolidde ate n'okumba kuba tomutegedde mulamwa nebyogera tebikwatagana ekisigala okumalamu amaanyi kati ekikazi nga kino musima kya Anet omukazi omukulu banga nawe n'ebiroozo bya kisiru AK47 kyetukayanako kiri bwekiti AK47 kyetukayanako kiri bwekiti lwaki abantu abalowooza nti twagaliza abantu babeere bulungi ate tusalawo okusaanyaawo abantu Katonda bayambye nga basobola okuba kati nga bayimbako ne bafuna kasente mwe ne musalawo mwekuŋŋaanye nga gurupu mutte emirimu gy'abantu kubanga olwaliro abantu kati kankuwa ekyokulabirako abantu Eddie Kenzo abantu abafunanga ku bivulu bya Eddie Kenzo tebakyasobola bifunako ng'ogyeko kati abayimbi abo bemulaba gweoyinza omutunulira ye ng'omuyimbi omuntu omu naye omuyimbi oyo buli lwakola ekivulu waliwo omukyala atunda switi waliwo abatunda omwenge waliwo abatunda akatogo owulira waliwo abatunda akatogo waliwo n'abatesitese waliwo n'abakoleramu bizinesi nyingi kati kyembuuza lwaki abantu abo bonna mubattira bizinesi zaabwe nga mutunulidde omuntu omu oli kabata nga sinavaako amamugana wange gundi alien skin wakola ku Freedom City mani abagendayo mwamala okuvaayo bwe mwamala okuvaayo ne mujjayo obubazi bwammwe bano bagundi bakiseka abaagala okusuula abantu bakola live ne mutandika omukuba buli muntu yagenda abanupu bokka be baaliyo mu kivulu kya gundi abanupu bokka be baaliyo AK47 ogambe Kiseka ategeera okusinga oli ali waggulu abadde akubuuza Kiseka ategeerawo okuvuma abantu kwe kutega omuntu tategeera nnyo kati Kiseka point 3 eziraga Kiseka ntategeera sooka ozimpa ensonga nga tovumye ng'onyonyola bunyonyozi kati gwe nkunyonyola nkugattako ki Bwana Kabata, tunonyezeyo omuntu, tunonyezeyo quality. alinga amasaga agakubiddwa enkuba tolaba nti musipiru tategeera talina magezi kati mwe mutusumbu wammwe temwasoma muwoza muli mu sitago
Kabata tunonyezeyo quality. Badi jagalayo quality. Kulete deyo quality. Gote nyino olinga bio kuzwe nkuba. Nita saa kukumita kulaibu yabe. Mwamanyira nawe. Ate twalira na saa kukumita kulaibu yabe. Mjamu duwemula no. Naka abantu banja bebitibwa abalaba kati uyo mwami ali waggulu chansala ndise chairman uno wano dankani sala live yange yakwemulirako bantu basponsa bange bayombe ennaku zino ebyo nabiganye kati sala nja kubeera ku live za mweje mwamanyira omweje mula naye wane wange ng'anye chairman. Yes please. Yes sebo balamusiza nnyo mwenda w'oluganda abaliwo. Yes sebo nkweyanziza nnyo ate okuba moderator mutuufu gundi okugigobako abantu bona abavuma bane okuvuma kuwemula tebisobola kujjako gavumenti singa kyali kikoleyo abantu wangi nnyo gavumenti zandibadde zaavaako naye bano abaana baleke ekigambo kye bayita ate gwe tolabanga eriko yavaako bo bamanyi yavaako gavumenti bwebagambayo ki no kati kambabuulire ate ekizibu kati Uganda bavuma ne bagenda mu gavumenti enda. Mr. Kabata Uganda ekizibu kyerina okubuuza nti ali mature enough mu kigambo kye bayita politics waliwo abantu abali awo nabo balina kufanga politics kati abalala mugoberera bugoberezi naye ate bwe mwanga mugoberera tugobererenga nga tulimu n'amagezi naye olwokubanga gundi ayogedde tameshoninze nze nawuliriza gundi mbadde njiwulirizaawo ya David Lutalo talina political party byonna byonna gyammeshoninzeko